waliwo Ddiikuula ayagala tumwogereko era nga buli lunaku akola ekisoboka kyonna okufuna ekiva gye tuli nga kyolekera gy'ali. Tekimugaana kukola byesittaza nga 50 olunaku just kufuna attention yaffe. Naye Ddiikuula nkubuulire, tolaba nti tulippira buli gwe tusanze, naye ggwe ne bw'oneebaka ku nnyoko, ne bw'onajjamu empale ne weebaka ku muwala wo omuwere gwe waakazaala, tetukyalina budde bwo. Bw'oba wasubwa okufuna attention yaffe ebiseera biri nga tetunnabeera busy, byakusuba. Mu kaseera kano tuli ku nsonga nnene ya Uganda, gwe tukutwala ng'omulalu w'okukyalo. Omulalu w'okukyalo lwazze mu masaŋŋanzira ng'ali bwereere, gwe yeekanze naawe gwe twekanga. Omulalu w'okukyalo lwawe mulidde mu katale k'emibuulo, gwe yeekanze naawe gwe twekanga. Sigaana nti omulalu ky'abeera akoze kibeera kyesittaza, naye gwe ki ky'obeera osuubira mu muntu afaanana nga ye? Gwe olinga ng'omutamiivu w'okukyalo. Omutamiivu w'okukyalo lwanywedde omwenge gwe nadda ewaka mu mirembe nga talina gwaleekaanidde yadde gwawemudde. Ekyalo kiyinza okukeera okukuba ggwanga mujje basambe ensiko banoonye omuntu waabwe, kubanga ke kabonero akalaga nti atuuseeka bulungi buli lwayitawo ng'aleekaana. Era bw'ayitawo mu kasirise, ekyalo kiyinza okubuna akasattiro paka nga bagenzeeyo ku kazigo gy'asula ne basamba oluggi ne bakimanya nti mwali ne bagaawo mutamiivu waffe gy'ali ali bulungi. Mu bufunze nga ye ekintu ekiri nnomo bw'akikola ate mwekanga nnyo, nga lwakoze ekitali nnomo olwo ye lwabeera nnomo. Kaakati naffe mu kaseera kano bwe tutyo bwe tukutwala. Ne bw'onaakola ebyesittaza okusobola okufuna trending, ne bw'onatta abantu okusobola okufuna trending, ffe tuyina ebyokulowoozaako ebinene ebitutudde ku mitwe, so si bantu balinganga ggwe. Omuntu atta omuntu asobola okufuna trending, nkakasota ntasobola kwebaka ku nnyina afune trending. Omuntu asobola okutta omuntu afuna amawulire, onkakasota ntasobola kwebaka ku mwana we afune amawulire. Kakati mu mbeera yonna amawulire agakwogerako, oba mu bulungi oba mu bubi, tetuyina budde bwo kubanga mu bizibu byaffe ggwe toliimu. Omanyi abantu abasinga beeteeka mu kifaananyi okwefuula ebizibu by'abalala, era n'alowooza nti bw'anaavuma ono n'ono agenda mumwanikula kubanga oli kizibu kye. Mu bizibu byaffe ebinene bye tulina ggwe toliimu, kubanga ebizibu byaffe bye tubeera nabyo bya bbeeyi ya sukaali, bya nguudo mbi, bya ddagala etali mu malwaliro, ya bbeeyi ya bintu ebirinnye ebikozesebwa obulamu bw'omuntu owa bulijjo, bya nsoma mbi, bya equal opportunities ezitaliiwo mu Uganda, bya bukenuzi, bya kusiba b'opposition, bya kutulugunya bannansi n'abaana baffe abasoma okuddukira mu bwakadaama. Mbuulira mu bizibu ebyo gw'ogwawa. Era kizibu ki ky'osobola okusolovinga mu bizibu ebyo? Leka kwefuula wa mugaso nnyo weeteeke mu kifaananyi nti gwe tulwanyisa. Kaabeereyo Yoweri Kaguta Museveni tetumuyinaako buzibu yadde n'akatono. Tewaliyo n'omu ku ffe awalalira Museveni mutabani wa Amos Kaguta. Wabula ebizibu ebireeteddwa Museveni bye tulinako obuzibu, n'enkola za Museveni ze tulinako obuzibu. Era tewali ajja kukwata Museveni ng'obuyinza bukyuse ng'akwata mutabani wa Amos Kaguta. Museveni ajja kukwatibwa ng'aleese ebizibu oba aleese ebizibu ku ttaka lya Uganda. Kakati bwe kiba nga Museveni obuseveni ataliiko kitiibwa kiri kye tulwanira, ataliiko ntebe eyo gye tulwanira, tetumulinaako buzibu. How about you Kiyenje? How about you Kiyenje? Kiyenje leka kwewa mugaso. Tuyina ensonga ennene ez'obuvunaanyizibwa mu ggwanga. Gwokkirizibwa okukola buli ky'oyagala okufuna trending singa ekirooto kyo kibeera nga kyali kyakufuna trending, kibeera nga kyali kyakwogerwako mu ngeri oba etyo oba ennungi oba embi, gw'owangudde ekirooto kyo weebale kukituukako. Era mmanyi nti agamaanyi g'okutta omuntu bwe ganaggwamu ojja kwebaka ku nnyoko kuba okisobolera ddala bulungi, ojja kwebaka ku muwala wo kuba okisobolera ddala bulungi. Naye ne bw'olibikola tegalibeera mawulire gye tuli. Toliyogerwako oba tolifuna kigambo kyonna nga kifubutuka mu omu ku ffe oba mu bumwa bw'omu ku ffe nga kyolekera gy'oli, kubanga toli target audience yaffe.
era toli kizibu kyaffe mu bizibu bye tulina gwe toliimu yadde ne mu bifo ebisembayo toliimu leka kwewa self importance okole buli kimu ne bw'oneeyambulira engoye wakati mu masaŋŋanzira g'ekibuga ntegeeza State Square tegalibeera mawulire gye tuli ne bw'onajjamu engoye n'ositama wakati ku State Square oba ku mini price tegalibeera mawulire gye tuli ne bw'okwatira nnyoko ku TikTok live tegalibeera mawulire gye tuli ne bw'olyebakira ku muwalawo ku TikTok live tegalibeera mawulire gye tuli oba ne bw'olikubira nnyoko empi ku TikTok live tegalibeera mawulire gye tuli ne bw'oneekuba muwalawo oba ne bw'oneebaka ku muwalawo ku TikTok live tegalibeera mawulire gye tuli ffe tuyina ebyokulowoozaako so si bantu balinganga mmwe awo endowooza yammwe weeri siibanenye kubanga neeyaffe yaliwooko emyaka nga 25 emabega era oba osanga naffe twali tulowoozanga mmwe mu kiseera kyaffe oba osanga twali tulowoozanga ggwe mu kiseera kyaffe naye mu kaseera kano ensi yatubikkulira ne tufuna okubikkulirwa ne tuyingira nnyo munda mu yo ne tukizuula nti obulamu busukkako ku trending kakati gwe trendinga amawulire gakole g'oyagala gonna walampa b'oyagala bonna vuma b'oyagala bonna naye ku sayidi yaffe ne bw'oneebaka ku nnyoko va mu bakatuliki okujooga genda mu busiraamu okujooga naye ku sayidi yaffe ne bw'oneebaka ku nnyoko ne bw'onatta muwala wo ne bw'oneebaka ku muwala wo tuyina ebyokulowoozaako mu kaseera kano ebinene era njagala buli omu ŋŋambira omwana oyo nti na bw'aneebaka ku nnyina ne bw'anatta muwala we ne bw'anajjamu engoye n'ayita bute ne bw'anaasitama wakati mu kibuga byonna asobola obbikola olwa trending olaba yatta omuntu olwa trending manya nti bw'eriggwamu ekasupu n'amaanyi ago ge yasaka mu kutta omuntu bwe galiggwamu asobola era okwebaka ku nnyina asobola okwebaka ku muwala we wakati ku TikTok live because anoonya tokability anoonya mawulire anoonya kubaawo mu bulungi oba mu bubi beerawo mu mbeera yonna gy'oyagala naye kimanyi nti ku sayidi eyaffe tuyina ensonga ennene tetuyinza kubanga tuyigga mpologoma ate nga tugituuseeko ate n'otulaga akamyu nti kaakano akamyu ke kanaaba akangwako okuyigga oba ke kanaaba akangu okukwata nedda ekizibu kyaffe tekaabadde kamyu ekizibu kyaffe okuyingira ensiko okutandika okuyigga yabadde empologoma ate tugituukako ate tuwugulule oba tuwugululwe akamyu tuwugulwe akamyu so mukulu ssebo ne bw'oneebaka ku nnyoko